Chobola ntandise nakwetonda kulwawo kubikugamba. Era kyova olaba nga taata kyamuyisa bubi nnyo okuba nti nafuna olubuto. Natuuka n'okuŋŋamba nduggyemu. Iye mbuziggyemu omwana w'ekibi ampa omwana omulungi atuukiridde. Mataliyo kakasa byogeraga emazima. Maama gwe bulijjo ŋŋamba nti omwana omuwala aseera na nnyina. Kati bulijjo obadde olinda ky'okuŋŋamba. Maama natya. Kuba yaŋŋamba ke kali ntanda n'enkugamba ŋŋenda kuziba omumwa. Naye bannange Gatonnya bulijjo anteeka mu kulwana entalo kumbe nga mpita mabega naddamu ate mu byakukwana. Iye taata ne bwajja kati nsobola omulumiriza. N'otaŋŋamba n'osirika ebbanga eryo lyonna. Mama nasooka kutya. Nga saagala kubatabula. Kati Gatonnya yaliwo. Aliwa Gatonnya kubanga sikyalina bugumiikiriza. Mama. Tikitata umtola. Ayagala genda ku mangi. Mpola. Munnange neiba webale kusaba. Okusaba ki? Gatonnya bamusiibudde era gyali ewaka ewuwe. Ani akugambye nti mbadde musabira? Nze nti bwe nalabye nga bamusiibudde nemanya nti saala zaffe ze zikoze. Era ezo saala zammwe zange teziriimu. Kati naatuyise ffenna baneiba be. Kati bamujjanjabira abasawo afunyemu olungubanguba. We yakoma otuvuma wayagala okutandikira. Nze simanyi naye twandigenze ne tulaba kikyatugamba. Iddi Leero nze sigenda mwe mugende. Nedda ffe tugende tulabe kikyatugamba. Mwe mugende. Bassebo ne bannyabo abatuuze baffe abalungi. Nsaba mukkirize tutandike. Nga bwe tulinda Maama Shakur ne Kyako n'abalala banatusanga tukola ki? Twogera. Nze ne famire yange tubayise nga tuzze kubeebaza. Mwebale kunsabira nti abasawo basobodde okunzijanjaba n'enkomayo waka. Era n'okubasaba ekisonyiwo mutusonyiwe. Mutusonyiwe olw'embeera gye tubadde tweyisaamu. Era twebaza mwenna naddala Mwami Njuba okulembera mu banno okulaba nti onzirusa mu ddwaliro otaasa obulamu bwange. Nga te mbadde nkuwalana. Naye notagamba nga bwe kiri nti obadde ompalana ogaane okuntwala mu ddwaliro n'ontwala mu ddwaliro. Mwami Njuba webale kubeera na mutima mulungi. Omutima ogutakuma mpalana nga nze bwe mbadde nkola. Webale nnyo webalire ddala. Era nafunye okusomozebwa kunene nnyo ku kikolwa kye waakoze. Noonya ekyokukola okulaba nti nkola ki? Nange nkola ekintu nga kye wakoze sikiraba okujja kukusaba mutusonyiwe. So nze ne famire yange tubayise kubeebaza. Mwebale kutaasa bulamu bwange, mwebale nnyo, mwebale ddala. Okujja kuma ne mukyala wange ayinza okuba nga alina kyayongerako.
naye ng'ensonga yakwebaza. Mwebale. Bannange bali nyumba bali ddala. Bannange nga tubawalanye naye mmwe ne mutatufaananya mitima. Tubakoze buli muze omubi naye ne mutatuddiza. Osanga abantu abalala empaana ne bagikuza ne musanga ng'olusuku balusayo luli ku ttaka, ennyumba nga bagikonyekonye olusi n'okutuyira mu petroli mutwokya. Bannange temukikozeeko, bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Oyinza n'okwekanga ng'eyo ttanka bagirinnye ne bagiwamu obutwa ne batutta ne tusirikka. Bannange temutufaananyiza mpisa, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Batuuze bannange, mwenna abaliwo ne ku lwa bannaffe bonna abataliiwo, omanyi Bayibuli egamba nti okuddamu n'eggonjebwa kukakkanya ekiruyi. Bannaffe baba nga basazeewo okwetonda ate ng'empalana be baagitandika mu lubereberye, kati ku ssaawa eno nga bavuddeyo beetonze. Ffe baani abatabasonyiwa? Kati nze ku lwange nga nze omuntu omu, ekituufu nze nali nabasonyiwa dda, era nakati nziramu okukyasanguza mu maaso gammwe ne mu maaso g'abatuuze nti nze mbasonyiye. Nze bwemubanga mwetonze nga mutegedde ensobi zange, nsaanye atabasonyiwa mbasonyiye. Batuuze bannange, nange mbasonyiye. Tulabirawa mwebale tusonyiwa. Kakati nga bwe mutusonyiye, nyina ekirala era ekinumya omutwe, kye kya muwala wange Natalia. Nga bwe mumanyi nti mbadde n'obusungu bungi n'omutima omubi, muwala wange yafuna olubuto ne mugoba wano. Kakati nsaba omu ku mwe yenna abasoose omulabako amugambanga nti namusonyiwa era akomayo waka. Era n'oyo omusajja yenna gyali yamufunisa olubuto era naye musonyiye. Era Natalia waddembe okoma wano waka n'akola kinabeerawo. Si nsonga oba wendi oba siriwo, oba ndi mulamu oba ndi banafa, tiwali buzibu, ajjanga n'akola kinabeerawo. Ekirala omwana yabula n'olubuto. Kati simanyi oba yaluzaala oba taluzaalanga, simanyi. Naye bw'aba yaluzaala oba yazaala mwana muwala oba mulenzi, tekirina buzibu. Nze nga jjajja w'omwana oyo mubudde mu manya gange, omwana oyo ye Gatonnya Junior. Bw'ajjanga n'omwana oyo nga wendi oba siriiwo, mumugambanga nti omwana oyo gwe yazaala ye Gatonnya Junior. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kati nga buli omu basonyiye muno, tukolewo akantu kabeere nga akabonero akalaga nti ddala buli omu asonyiye munne mu mazima. So twandibadde tufuna obwakulweri lw'amazzi naye nga kigenge tubadde nti embeera tinaba bulungi. Twegwe mu kifuba okulaga nti buli omu asonyiye munne n'omutima obulungi. Tewali buzibu. Njuba bino bye bibadde tufiirwa okwewalana. Kale sebo. Olaba Katonda batukoledde ekyewuunyo ku kyalo kya Mpisi. Kiti ate Mwami Gatonnya n'asala wajja atwetonde. yasaze wajja atwetonde, anti olaba obuwanguzi bw'emmese bugiriisa ku ddiga lya Kapa. Abange ndeesa amawulire gaki Njuba agambye tukole pati. Pati eyaki? Okusinziira Katonda ky'akoze n'akoma ku mutima gwa Gatonnya. Kati Njuba agambye tukole pati nga twebaza Katonda ku ekyo ky'akoze.
era ffe tuvudde eri nga tumaze okweyama kati gwogenda kuleeta kikunkupati. Nze neeyamye okutyaba enku olunaku olwo zinaamala omukolo. Ne neeyama okukima amazzi aganaamala omukolo n'okusaavinga paka omukolo lwe guggwa. Ono ate gwe ogenda kuleeta ki? Nze ngenda kuloota enkota z'amatooke 10 n'ebinywa by'endagala n'ebikolokomba awo pate nga tetugimaze. Nze nange nvudde eri nga maze okweyama enkoko 10 ne puleeti za soda ezo 5. Awo pate tugimaze. Kyawedde dda. Annaye mwebale. Kakati njagala okubeebaza. Mwebale ekolagana nange mu mbeera ennungi gye tubaddemu emabega ey'empalana. N'okubeebaza okusigala nga mukolagana nange mu mbeera ey'obulwadde ne mutanvaamu. Mwebale. Mpozi njagala kubategeeza nti nagula ekibanja ettaka ddene nga liriko n'ennyumba yaako era nga nayo nnene. Bwe naaba mponye nga nteredde bulungi nga nfunye ku maanyi nja kubatwalayo mbalambuza ettaka mulirabe n'ennyumba mugirabe. Wano tugenda sengulawo tuveewo tewakyali waffe. Ogambe tugenda kuvaawo? Tewakyali waffe? Wani? Kyentegeeza nti kati wafunda tetujjaawo, tetusobola kwegazanyizaawo bulungi. Ensonga ey'okubiri n'embeera gye tubaddemu ey'empalana ne baneiba. Weewaawo wadde twetonze naye nze mpulira okusoola mu maaso gaabwe sikyasobola kubeera nabo. So tulina osenguka tugende tubaviire. Kati wano tugenda kukolawo tuti? Wano tugenda kufunirawo omuntu atwalewo apangiseewo. Tufunemu ssente. Naye taata, essaawa zino lwaki tulutwala yeeyo gy'ogambye gye wagula ekibanja n'ennyumba ne tutegeerayo? Batwale ddi? Leero ekibanja n'enju yaako nabigula wala. Sisobola tambula kati kutuukayo. Mbasaba mugumikirize ennaku nga 2 oba 3 nja kuba nfunye amaanyi agatambula. Nja kubatwalayo mukole ki? Mubirabe, mubirambule. Kiki? Akantu kasimbe mu kifuba. Mpulira akantu kasimbe mu kifuba. Magezi ntetya ku mazzi nnyo. Okakanyemu. Kati Obadde ontesizza. kati mpulira bulungi terende. Kwali ekikulu. Banange gatonya. Banange kikyate. Akantu kakyakunyola nnyo. Banange nga tewatulaga kibanja na nyumba gyebiri. Gatonya. taata alindaku endagaano y'ennyumba n'ekibanja biruddawa? Endagaano y'ekibanja Endagaano. Gatonya. Gatonya tokola buti maaso bannange. Magezi duka ono n'enjuba tumutwale mu ddwaliro. Katusike kaseera akatuufu akagatonya okufa. Bannange Gatonya nedda bannange kakkana. Nedda tokola buti Gatonya bannange. Endagaano. Eriruddawa. Magezi duka. Endagaano.
Halo Natalia. Wanji mama Shakulu. Simanyi waawe mba ntandikira. Kiki ate waliwo obuzibu? Iye ate bunene. Buzibu ki ate? Nange kitalo. Kitalo? Ekyaki? Nange taata wo yafudde ekiro. Wanji? Muti musanvu. Zinawerawo wano. Mwebasebo, mukola ki? Kati buulira kibuuzo kyekyo ky'obuuza. Olaba omuntu yeetisse ensuwa ng'omubuuza kyagenda okukola. Mbabuuza musima ki? Simantana ya Gatonnya. Mu kibanja kyange mwe bagambye muteeka. Namwandu yatugambye tusime wano. Mwe tugenda oziika omugenzi. Mu kibanja kyange. Kibanja kyo. Kati mbaleemu bbiri nga muvuddemu. Ky'oba omanya twazze kuziika. Tetusobola kuleka mugenzi mulambo nga guli awo twazze kuziika. Waswa tetukaana na musajja. Tugenda tugambe Namwandu ti omusajja azze n'atugobawo atugambye ekibanja kye tetusimawo ndala. Anaamweziikiriza. Oba anaamweziikiriza. Obudde bwakuziika ojja otusunyuwa. Bagambye ekibanja kyange kyebaziika. Jane, ku kyalo kya Mpisi abantu nga baziika n'ekyo ekineewunyisizza abantu tubasanze baseka balya banywa buli omu ali ku bibye. Kiki ono omwami nga tebamuziise laba abantu. Tracy, Gatonnya obadde tomumanyi nga abadde awalana buli muntu yenna ku kyalo kino. Olaba n'enkoko ya neiba ne bwejja ewuwe naye agiwalana. Naye ate ekyo kye bakoze si kirungi, si kya bwenkanya. Oli omuntu afudde, omuntu bw'aba afudde mukyesonyiwa ne mukivaako wakati guli mulamu owalana otya omulamu. Kubuulire, waliwo omuntu akola ekintu mu bulamu n'omukyawa ne bwafa era osigala omukyaye. Neera kye bakoze si kirungi. Musajja wattu bandize ne bamuziika bambi.